nyina omuntu gwe nalambula awo era bw'anaabalabye vidiyo n'akimanyi nensanga nga azimbye ennyumba z'abapangisa okuva ku kkubo okutuuka ku nnyumba navuga kilomita 7.5 naye nga ennyumba gyazitadde ennyumba ne bwoba ogipangisa ka 7.5 aka Uganda mmayi by'oyinza ofuna ababooda kubanga ye ne bw'aba asula mu nsiko yasobola okuvuga n'avaayo naye bw'obanga abantu obala corporate class obala sente zo wozitadde oyagala ziveewo abantu baffe bano tebatunulira payback period sente zange zentaddeyo ngenda kutwala bbanga kyo zeddiza nsigaze property ebenge mpamagoba ekyo tebakitunulira tebalina na records ntaddewo kyenkana ki n'atwala kiseera ky'okulaba nga kyentaddeyo nkifunye tebalina talina waawandiika yo oluweereza kyovola aba bannaffe bano bayinamu by the way Ibrahim na research gwe nakoze ngenda kumumaliriza mazawo kukizuula bannaffe bano bayinamu mulimu abakaaba olumaamiro nti babbiddwa naye nga alina kyo sense teri amubbye butamanya kubala butamanya kiki kyakukolera ddi mu kiseera kinawa abo bangi mbamanyi omaze bulaya emyaka 7 oweereza ssente babadde bazimba nebye bakuzimbidde tonnabirabako naye ate olyazze n'aleeta emboozi olw'okubanga abasigadde waka bali mu kuvuganya Ibra tajja kukola Kristo tajja kukola Idris tajja kukola Dani Mugoya tajja kukola bana beekuubye bakuddiza emboozi bakubbye kati n'obeera ku ekyo ssente zange zonna baazibba kisoboka bulungi nnyo nti omusajja ayinza okuba nga trustworthy obanga truthfully essente ze waziweereza azitaddemu naye nga abali ewaka olw'okubanga nabo banoonya mulimu basiize ekifaananyi nti zonna nga bwe waziweereza azibbye naye ng'omulimu agukoze eki weguli si buli akaaba nti aba akitegeeza ekyo kyemaze okuzuula kubanga wangi wennambudde n'otuukayo bambi nga ddala kituufu abantu baakola ki baakola ekyokubiri real estate waffe ono gwe tuteekamu ssente ng'ate tuleseewo asset classes endala kisoboka bulungi nnyo okugaziya ebyenfunayo ng'oli nkuba kyeyo obanga okomyewo ewaka wano nga ssente zo ziri mu bintu bino wammanga ate mbabuulira bikola na bulungi nnyo okusinga real estate okugeza fixed incomes omuntu osobola okukwatira ddala butereevu Ibra ssente ze eza Uganda mukozese internet gye muli abamu yabwereere nga mu nnyumba mwosula omugagga yasasula internet anti ababasasula be bagagga bammwe ate kati mwe mubeera abagagga baffe kisoboka bulungi nnyo okubanga woosula internet ogifuna ku bwereere mwemalire nnyo mu kutegeera nyina omukyala awo gwe nali ŋŋamba nti mu kifo ky'okugula treasury bonds tugule treasury bills kubanga zo mu mwaka gumu yield yaffe eba emaze okuvaayo oba kyetuyita kuponi payment sente ezo tuba tumaze ozifuna nga zikomyewo bwe mmala okumanya bwe zisasula nsobola okusooka n'enteekayo entono ate ne mmala n'enzizaayo kubanga zo zino obutaawukanako na real estate stock account yo gw'ogimanaginga ng'okozesa na ssimu yo gw'ogizannyisa kitegeeza emikisa gye egy'okufiirwa ssente z'obeera oyinvestinze mitono as compared ku physical assets ze mwagala okujja wano e Uganda mulabeko nti akataka kange kaako n'olw'ensonga eyo ebintu biringa mukaaga gy'osobola oziteeka era nzize mbibagamba tulina alternatives tulina commodities omuli precious metals gold silver palladium n'ebigwe mu kkowe eryo silver n'ebirala then tulina kye tuyita equities okugula shares eza company wano e Uganda waliwo companies eziri mu kuperforminga obulungi and world over nga kubeera ozitunuulidde in 5, 10 over 20 years from now zigenda kubeera zigejjedde ddala I don't think Sipula ne Quality Chemicals zikyalinga bwe zaali in 2000 oba in 2005 si bwe guli zize zikula tulina kye tuyita exponential growth companies zino zize zitulaga nti zirina amaanyi n'obusobozi singa tuba tuziwagidde bwe tuba tetukutte ssente kuzissa mu bintu bino economy yaffe terina bweyinza kuvuganya ne economy egiddako nga ssente zonna tuzimalira bumalizi mu nnyumba betugaggawaza be bano wammanga abantu abatunda sementi mitayimbwa ba steel rollers abatunda emitayimbwa n'abantu maybe naye ssente ezisinga obungi zigenda mu ezo companies wazzeewo n'ekirala gavumenti yaleese omusolo ku nnyumba ezisulwamu ez'abapangisa rental income ebitundu 2 ku gross annual income yo gy'oyingiza ebitundu 10 ekintu kino mukirowoozeeko olina okugateekayo gone are the days bwe mwali mulowooleza mbu okyasobola okuzimba ennyumba n'ozikweka mu mannya g'omwana tumumanyi talina gye yakoze ennyumba zijja sasula ekyokubiri ne bw'oba oziwandiise mu bbanga ng'erinnya ekyapa ligamba nti eya bajjamu takisi nga bano abaana bazibu si baana naye ekonome efuna ssente mu mirundi ebiri gino emirala ogwokusatu n'ogwokuna gya kimpatiira ekonome efuna ssente mu bintu bibiri okwewola ne taxation
okusoloza omusolo tesukkawo grants n'ebirala ebyo ebiddako tosobola birirayingako but I can rely on taxes nga munnansi nga mmanyi nti wano nja kujjawo kino nzijjawo kino mmanyi nti out of 100% 60% internal mobilization. Thank you. Tetusobola kuwunzika sheno nga tetwogedde ku kintu kino wammanga. Building a network of trusted and tested professionals. Okukola network kaguberenga oba mukululo oba ebeere oba nkinyonyole ntya network nga erimu abantu nga besimbu bageziseddwa ate nga bakugu nga bakugu kyogedde bulungi si bakyenyeje si babuyubuyu si bano bayungwe be bayita abayungwe si bakamyufu si bakamyufu si bamakanika kati awo Idris Roina of course choosing over tuina 3Fs muno abantu bonna across the whole world nakiri wali kibagambye choosing meritocracy choosing people on merit based on merit obusobozi than favoritism than endabika y'omuntu n'ekikula kye oba enkolagana yo gy'oyina naye. Thank you. Muno mulimu emikwano mulimu ab'eŋŋanda n'abagwagwa tuziyita 3Fs olabika otidde zoogera nti bano bajja kukyawa nze kanzoogere kubanga ne bwe banjagala ne bwe bankyawa bye bimu. 3Fs friends family and fools nkimazi anti abagwagwa njagadde nkyogere mu luzungu kinene nnyo abo bo kale abatoletole kale tukibikkeko tuleme kukambuwaza lulimi omanyi Kamulali bano waliwo omukyala eyankubera nga Chris Kamulali wo mungi ate owo sina hot pepper. So Chris wano omuntu akikola atya kakati building a network of trusted and tested professionals abantu baffe bano nsiba mbagamba buli muntu alina omusomesa ate buli muntu alina mentor kyagale kigaane whether subconsciously okimanyi nti kyekyo oba superconsciously togenda kikkiriza nti kikyamu oba tekiriiyo naye buli muntu alina mentor we gwe bw'oba ogamba nti tolina mentor njagala otunuulire gy'omalira obudde bwo. Facebook ogenda giraba okuva ku makya paka lwaggulu nga tulaba ba comedians ne be tuyita ba celebrity be Uganda wano oyo ye mentor waffe Facebook atumentalinze era n'okulowooza kwaffe bw'omuntu bw'oba omubuuzizza lwaki gundi yakyaye gundi babimanyi gye beekyayidde olunaku lwe beekyaye n'abagenda okwekyawa n'abali mu pipeline y'okwekyawa it will end in tears nabo bonna babamanyi kati oŋŋamba otya nti temulina ba mentors ekituufu ba mentors mulina ate era bwe tutunula ku performance yo tusobola okulaba nti mentor wo Facebook comedians n'abantu by the way oba akabalaza gye muwangalira choosing meritocracy over favoritism abantu baffe bano nzize nga mbagamba bw'obanga obukugu tosobodde kubukozesa at least buzigire munno gw'obuleke kubanga tobwetaaga gw'olwedde oli mukugu ebintu by'obimanyi naye ate munno gw'olaba asobola okukola ensobi muzigirire aleme kukola nsobi. Choosing meritocracy over favoritism tulina mikwano gyaffe nga abannaffe bano abagenda e Bulaaya bakimanyi wano mwalekawo mikwano gyammwe mwalekawo abantu be mwasoma nabo mwalekawo families zambwe ate mwalekawo ne fools abatoletole nga bwe wabayise bonna wano weebali abantu abo wemala okumanya nti weebali manyi ani gwenkozesa ki mu kiseera ki era ddi era lwaki